okufa kwa ddala ngo wenna ali eyo eyeepanka eyeefuula ow'ekitalo eyeefuula owakabi byongera okujjukiza nti okufa kwa ddala ate mazima ffenna tujja kufa era oba oliko ababo. Ebya Dr. Cephco amaziga meerere yafunye accident eyaleetedde okubanga emmotoka eyo nga bugezaako kubanga ogiraba gye badde avuga almost yagweddewo. Obuzibu buva ku ki? Ye ne banne bwe baabadde bava mu kifo eky'okukyakairwamu ekiro ekikeseza olwaleero era nga bwe batyo y'enkomerero gye baakomekkereza naye nga amawulire geefuna akyali mulamu naye nga yeetaaga kubanga asabirwa. Kale likinga vidiyo eno esobole okubanga etambula. Yeetaaga surgery, amawulire genfunyeeko okusinziira wali mu ddwaliro baŋŋambye nti omukulu ye yandiba nga yeetaaga kiso okulaba nga addizibwa engulu. Ngenda kuleetera moments ezasembyeyo era nga moment eyo gy'ogezaako kubanga olaba awo naye nga nkujjukiza subscribinga ate tusobole nga tukuwa bino n'ebisingawo ku mbeera eno. Dr. Cephco bw'atyo yabadde asiiseeko mulimbo era nga yadde ayagala kulaga ensi n'abantu ddala biki ebikolebwa mu limbo era nga y'emu ku videos eyasembye era abantu baavuddeyo ne bamukriticizinga ne bagamba lwaki ogenda nobanga ogenda okukolera content ku mirambo, ekintu abasinga kye balabye nga kyali tekyetaagisa naye nga omulaba olunaku olw'ejjo yabadde anyumye era nga bw'atyo bwe yasobodde okubanga alaga ensi biki ebibeera mu limbo era nayongera okubanga alambula nga maaso ngenda omukuteera awo akatambi nawe oyongere okulaba nti omukulu abambi olunaku oba tetumanyi oba buzi bwavudde kubanga akyalira mirambo. Abamu baadde baŋŋamba nti bajjajja balabika baanyiize, abamu nga baŋŋamba nti emisimu n'emisambwa simanyi oba bituufu bino naye mbu byanyiiza okubanga yabadde abiteeka mu kamera nga bogezaako kubanga olaba nti abantu babadde mu mirembe gyabwe, emirambo kabafu babadde mu mirembe gyabwe, omukulu lwaki abadde aleeta kamera ye content. Kale Dr. Cephco ngenda kubanga mukuwa naye nga nkujjukiza awo bwe yavudde awo olunaku olw'ejjo twamulabeko ng'agenda wali mu bbaala era nga bolengera wali ne Zara Toto. Ebbaala eyo eri wali Kololo era nga bagiyita Lazio Italiana cafe nga bogezaako kubanga embeera ogiraba bw'atyo bwe yahavinze a good time era nga osobola okubanga bambi okikkiriza nti musajja mukulu ono wadde teyali tosobola kukimanya nti enkeera bambi oba bw'anaaba avuga nga adde waka kigambo oba yabadde ali mu kugezaako kubanga adde waka era nga tetumanyi oba yabadde yekka yabadde n'abalala naye nga agenfunyeeko galaga mukulu ono erabika yabadde anyweddemu kenge siri sure wabula nga bali baŋŋambye nti bambi omukulu yandiba nga yanywedde muzibu olw'ensonga ye mu kusindika ebbidde waayo atavuganyizibwa era nga awo bambi ayinawo ne record. So bw'atyo bwe yasobodde okubanga afaanana era nga buli kimu akyogezaako kubanga olaba nkuzizaako emabega katini wali mulimbo embeera bambi yabadde tetambula buno gye buvuddeko katini yavaayo n'ayisaamu omuwala eyali girlfriend we eggaali era bw'atyo n'obutambi yasobola kubanga abuta. So mbeera abadde agezaako kubanga agikwasaganya kubanga omusajja mumumanyi, omusajja wa bigambo, omusajja wa nsasage era yali amusuubizza n'okubanga alaga full body we ekintu ekyasobola okubanga alwanikira ddala bambi mukyala wadde musobola okubanga abazze batugoberera wano byonna embeera tulabe tujja. So afunawo ngenda kulaga content walingo yasembeyo okubanga omukulu akola ate tulabe ensonga eno nga bingakira. So yonna gyosobola okubanga otulaba nkakatiza tujja kuba atukulaga buli kimu, tujja kuba tukulaga information yonna embeera emutera gigerera mpaka agyendaakoma but for now tulekere omukulu kondo gyasembeyo okubanga akola ate agenda kubanga akomawo tubeere nga twebweyongera. Bazikawo n'ab'emigaso, ab'amaanyi, ab'amakyaki, abalokole, ababishopu, abaki wano ndowooza mulaba ekiveera kikiri wali bakayiwawo emirala gigiri wali mu kinnya kiri bannange lwaki balaga ekifo kino okufa kwa ddala ngo wenna ali eyo eyeepanka eyeefuula ow'ekitalo eyeefuula owakabi byongera okujjukiza nti okufa kwa ddala ate mazima ffenna tujja kufa era oba oliko ababo oba toliiko babo nga bano abali wano eno ffenna lyekkubo ery'okufa. Bannange baganda bange nyongera okubajjukiza ensi eno tetwemazangamu, mwabatta bannammwe olwa ssente tetwemazangamu, mwabalina abammwe tetwemazangamu,
nammwe abatalina bammwe ne mwefuula nti gwojja kukola ebikolobero olwokubanga gwe wafiirwako ababo ffenna okufalya ekkubo bannange leeta balabike kano leeta balabe leeta ekyo ekiruma kiraba kiikyo okiraba bayiwamu abantu leeta balabe leeta balabe kabalabane Dr. Cephco biki balabe jangu balabe bannange okufa kwa ddala okufa mazima okufa mazima ekkubo tusaba Katonda atuyirinza okufa naye nga bantu bange mbaagala nnyo mbaagalira ddala oba ennyumba yo bagizimbye nga nnene oba bagitaddeko bwaguuga osigala ofudde jangu mwana wa jangu mwana paka eri balage nti eri yonna bantu baafa eri yonna balambuze paka eri yonna ono omukyala maama Tereza uyo wa DRC Congo mubalage omuzumize oyo yali we Congo wuuyo jangu kalosi jangu olaga abantu nti ddala beeraga beewale naye okufa mazima ebimuli bibyo byemuleetera abantu nga bafudde bibyo bikala abantu mubawenga ebimuli nga balamu embuzi ziizo zibalage nti zezitula kati ku ntaana balage genda wala balage entaana ziziri kalosi balage bannange okufa mazima bantu bange wano kino ekinnya okiraba wano bayiwawo abantu nga 2 okiraba mulimu ebinnya ebyenjawulo nga byo bayiwamu buyiiya bava emulago bantu bange tutye Katonda tudde eri Katonda twegendereze bye tukola kubanga oyagala toyagala essaawa yonna tujja kufa ate nga tujja kufa jangu gwe n'olwanira ettaka muno n'omutema muno n'omukola bubi muno n'omukuba enkuuli ng'ateefere obalaze eriyo nayona mukibira obalaze bannange ebyo byange njagadde kubajjukiza nti mu bye tukola byonna tujjukire nti okufa gye kuli tulekeraawo okuggwamu ensi tetwemazangamu mbaagala nnyo mbaagalira ddala